Yes, okay, Shuda. Ekyali ntandikwa filmu egenda maaso saagala bakunyumereza obunyumereza ate nate entandikwa tandika butandisi eno yo egenda maaso nga bulijjo okuva mu Emmys Production Super Chill. Ekyali ntandikwa kale netuwuliriza obuyimba bwebwo akawungeezi munaye Kasenda Bazaana. Waliwo omukyala agenda maaso n'okuteeka ekyeggulo. Ekyali ntandikwa filmu egenda maaso bakyusa birungo ogenda okulira David home early. Ng'okumyewo leero ekamangu ye mwami naye entambula y'omwami n'akwata akasala ebirungo. Laba entambula y'omwami alinga omunokolo omuwono. Ekyali ntandikwa laba omwami omwami David kiki David ogenda okwetegereza akutta akamba kabadde akasala ebirungo. David alumya amazzi banange omwami banange ekyali ntandikwa mwami akomyewo kiki ekyambadde omusajja wuno yenna akalambadde akirako omulabba. Omusajja atunze mukazi w'ekyambe akomyewo omwami tategeereka yenna ali wano yeka Saidi Walker mukazi wato teyadduka genda wala. Omusajja kenyini kyakola alinga atakyagala alyoka akyusa ku mutima oyatunuza lwaki mwami? Sinze waliwo ekyo kinywezezza kinkutta kinywezezza kyekikutunze kino ekinywezezza kyekikutunze. Ekyali ntandikwa filmu egenda maaso kakati mu busenge nebbali waliwo omwana omuto ow'obuwala mu nju muno naye nga labika balina ebamugalira. Shuda ye kutuusaako wulira amawulire. Ono omusajja afuuse so mysterious kakati afuuse puppet manikera and not the funeral home production. Ekyali ntandikwa filmu egenda maaso in association with the EMP International. At him kind of like he was waiting for dinner to be served. Omusajja alinze akaseera akatuufu bakyeggulo babe bajjula alyoka amutabukire e Super Chill film. Alison Goske. Ekyali ntandikwa amawulire gagamba nti omutemu ono poliisi yamukutte kyayosaya. Ekyali ntandikwa filmu egenda maaso Angelo Prata era mu kumukwata bagenda kumusalira gwakalabba agenda kuttibwa by lethal injection. Cameron Wongo ku screen. Ekyali ntandikwa filmu egenda maaso saagala bakunyumirize Anna Telfa. Tutandika butandisi eno tugitandise the puppet man Karin Richman ku screen. Sunlight for years, which is, I mean, you'd probably say Zachary Levy. Right now because Ekyali ntandikwa Zachary Levy ku screen. Everyone, thank you so much. Ne Michael Peya ne tugenda mulako mu filmu yaffe tutandika butandisi Brandon Christensen. Image is probably going to be a series of IVs going into. Bwe tuveeyo ne tujja tudda erudda oluvannyuma lw'akabanga kayeeta oludde ddala myaka mingi egiyise. N'agamba ekyo kyogerako kikoni nti wali naye Yesu Kristo Young enough to pretend it wasn't me. n'agamba nnakulayika neefuula nti teyali nze. Ebbanga lyetoolodde Busayi musajja mukulu bamukwata. N'amugamba nagamba lekera okwetakula alina ekiwundu wabula buli kiro kiba kipya tamanyi kijja kitya. Ono mukwano gwe ye Charlie era amwagala nnyo n'atufaayo nze wende okuleka nenkuyambako. Omuwala ono ye mwana oli omuto eyali mu nnyumba muli oluvannyuma lw'okuleka ni maama wattibwa era olwaleero abantu bakyayogera ku mawulire ago ne ku leediyo gayise nga bagenda maaso n'okwogera ku bifa mu kkomera omusajja ono bwe yasaliddwa okuttibwa ne lethal injection. Wuliriza ebiseera ebisinga abantu abagenda okuttibwa empiso eyo ey'okutta lethal injection oluusi wabeerawo abantu abalina okuba nga abajulizi nti gundi attiddwa kuba omwana ono alinga yali victim baali bamukweka mu nnyumba amawulire bwe googera era nga alabika ali yaggalirwa
abazuula kitaawe n'okujja omulambo gwa nnyina mu nju bye baamugulira. You're dead. Oh my God, you're not still on this, are you? Kaakati yakitwala ng'ekitali kyakwogerwako nnyo. Omuntu omu kitaawe waba baamukutte ng'ali mu kkomera ayinza okulumwa awulira nga tayagala genda maaso na kukyogerako. Naye ono ali okay. Not really. Bamukwano. Breakfast at the spot. I'm skipping sociology to earn the breakfast and egger. N'agenda maaso munnabwe bagamba nti leero bagenda kusikipinga emisomo egimu baali badde bagenda maaso ne babaako wamu. The only reason I told my parents I'm sticking around during reading week. Right. And a drink. Ono ye agenda kusoma ate ekyokunywa. Your work ethic. N'amugamba nina ebyokukola ate bijja kuggwa kikerezi. Bamukwano nja bambala bedda. You have to get a shot in his ass? Jonna ayingirawo. Makes sense why he's such an asshole. Oh, I like that one. Leka naye twegera bwoti. I'll text you when I'm done. Nja kuba kuweereza obubaka. Babawaddemu space. Njebale. Hey. Nkiki njebale. Njebale. Let's get the fuck out of here, it's cold. Kalunda tuva wano banyogoga. Kali baavawo nga banyogoga. Katudda mu kibiina. Jjukira lwa babadde bagambe twalibadde tulabagana oluvannyuma lw'emisomo oba okusoma classes. Kati n'okudda mu kibiina omwana ono bwe batuuka okusoma omusomesa ayogera byonna byayogera naye nga yakiraba ng'okwererejja era nga yeetegereza naye nga tamanyi n'ekimu kigenda mu maaso ko bye biri mu kibiina. Ebirowoozo bye nga biri wala galinga eyeebase galinga ataliiwo. Hey, gwe Michael, come on. Omuwala ye Michael. Trying to see Glenn before I... Naye si Michael. Nga omuntu gwe bantu badde bayita Maika naye n'ossaako L kuba ali erinnya ly'abawala Michael. Kati okuddako eno omulembe gw'okupika obunyama buno guli nnyo mu buli balenzi. Do you think the Roys have done anything to his dick? Naye olowooza Roy ayina ekintu kye yeekoze wakalayokizo sijjayo kukimalayo. Give me like 5 minutes. Mpeemu eddakiika 5 nayagala nnyo situla ebyuma. Cool. Omubiri gw'ennaku zino obanga togupisa obunyama n'engoye tezigunyumira. You are such a jerk. What? At least you're fine for yourself this Baabo. Kakati nga tudda ku kaspooti webateranga okusinkana oli abagambye abasinkane mu nfu. Pretty intimately. We made a copy of her keys, so we've got a rooftop access. Kakati ono yalinga ayagala nnyo omuwala ono naye nga tamwatuliranga. Do you have anything? Chale ye mukwano gwe. coffee. Ono ye Chale omwala ye Michael. Your dipshits keep a line of credit going. We have to make this send-off to reading week epic. Kakati baagala okulabika ne bafuula wiikendi engeri gyefundikiramu okubeera ngeri epic. Naye ono ebirowoozo bimutwala. Maika ayita Maika ne Maika wanje omwana ono atera n'avaawo. Abantu bangi balina ebizibu byabwe kyava atambulako mu mpeemu akadakiika awuguka naba nga tali ku nsi. Yeebuuza oba ki ekimutawaanya. Abantu baba n'ebizibu bingi naye nga tebamanyi mannya gaabyo. Kati ono avaavaako n'awuguka n'agenda n'abulawo n'agenda. She too slow for you? She's not sleep around type. Kati yamugaata kujamu. I'm not Glenn. Awulira akaagala akawala kano naye tamanyi wayinza kagamba nga bw'omanyi ebya high school mbeerawo ng'omuntu omugwa naye nga tomanyi ngeri yamugamba mu oluusi n'okumutya. Ebimu ku bireetera abalenzi okutya abawala oluusi omuwala abawa bbeeyi nnyo ng'ali kilase ng'alaba omuwala obubeeyi bwabwe bwakabi balina ssente ye bambi musajja atumwavu naye ng'omutima gwe gulaga ne mugagga mu mukwano nnyo eri omuwala. Ate ennaku zino ebintu by'abawala munnange enewe batono nnyo. Abawala b'osanga nagalaavu yiiyo naye nga yabwereere si kya bulijjo. Egenda maaso katuba tuli awo nga kanyama ayingiddewo ono akyali mu kinaabiro munda naye nga bw'atunula alinga mu kinaabiro. Are you okay? Oli bulungi? Yeah, I'm fine. Mimuluyo nkanze What I said? No. byegamba badde biwulira nedda. Well, your food's on the table. Thanks. Emmere ebagireese ku meeza kweri. Girl, if you're looking to nab Danny, it's probably best you don't hang out in here too long. I don't want to know you. N'amugamba nedda naye akwagala naye bw'obanga oyagala okuleka ne otambula naye oba kale ng'oyagala oba otoyogera naye oyinza obutatambula naye wekka. Amanyi abavubuka bagezi ayinza ogatambulemu nakyenjagala okugaa n'akufundizeeyo. Kati ogenda okuvaawo ekigambo ne kyewandiika alo naye okimanyi ekigambo alo kino
bw'okijjako ennyukuta o kitegeeza magombe. Kati omuntu mwegendereze ng'akutekisingira ekigambo ekyo halo ayinza okuba agakwagaliza. Munnange babeera nnyo ne mukwano gw'ono gwe babeera naye. It's my fault. I wanted to. Yeah, but you've been in the dumps all day and that's on me. Babu. You know, Danny is like really into you. Namugamba omanyi Dana akulimu nnyo. Awulira akuliyo. Shit about any of your baggage. Neither do I. We all have baggage. We're even here to cut the strings. Kati kumbe ono alina kyawule kyatayagala musuula mu mukwano. Yes, omuntu yenna okubeera omusanyufu oteeka okugwako mukwano. But you need some normal. Namugamba weetaaga obulamu obuli nnomo. Lekera okwefuulani waliwo ekibula ku ggwe. You kind of need it. Kajjukira onamuga osobola musinkana ye munnaffe kyale alaba omuwala ono alina ebizibu bingi n'ebiseera ebisinga obuulyawo omuntu ayinza okuba bw'atyo kulwokuba kitaawe baamusiba ne trauma oluvannyuma lwa maama we okuttibwa kitaawe kati alinga ali mulekwa mu nsi ataliiko mwasirizi kubanga ne kitaawe bagenda mutta ssaawa yonna agenda kusalirwa gwa kalabba kakati ono alaba ng'omuntu ono waba n'omukwano naye omuntu waba agudde mu mukwano puppet man killer to receive lethal injection amawulire gagoyogera kyokka ebigambo bye yayogera agamba si yali mu konto waliwo ekintu ekyamuletera okukola ekyo ono agenda maaso n'okukola okunoonyereza ku kitaawe w'oli kati kumbe ono bulumi ne bw'aba yeebasa ebirooto byalaba banna. What happened? Kiki ekibadde? You got out the room? Wafulumye mu kisenge n'atambula nga bawazuukukidde ekyo kye bayita sleep walking. Yeesala oba yeeteekako ekiwundu omusayi n'akukozesa okuwandiika 3 in Roman kitegeeza ki? Tunuulira. So I think you ought to start wearing sleeves. I'm gonna grab your towel. Did you? Lengera omuntu bwazuuka mu buliri n'atambula butambuzi n'agenda kwata kati bw'osanga bano abakyala abasula kyobula si kirungi kusula omuntu nga tali mu kagoye afuunyuuka n'agenda ati obukunya. Charlie, you have to stop. Namuga akyalirekera Shit alone. I don't want to bring it back up. It's not fair. tekina kye kiyamba. Yeah, but I'm here now, right? Ndi wano That's what you said. We've got to cut our strings. We're kati mbalina okatinga strings zaabwe. right. Yeah, you're right. Oli mutuufu nti ye amweraliikirirako mukwano gwe wasula naye mu luumu Sorry. ba mukwano munnange tudda katundu ke batunda likazi wano batundawo likazi y'okunywanga walagi nga bajja jukira kyale afubanga bw'asobola mukwano gw'ono amufunire boyfriend ate dda n'amwagala. Omuntu yenna bw'abanga ali mukwano ndowooza n'ebimulumu oba ebimutawaanya biyinza okugenda kubanga aba alina kyalowoozaako kyagala ennyo kubanga abantu basumbukana nnyo obwongo naddala ng'alowooza ku byeyakyawe ennyo. It's pretty good, right? That's never going to work. Your brother's is. Ekyo tekigenda kukola. He's gonna know that you're not a quarterback. It says 6'3" on the card. I'm not a quarterback yet. Nansi nafuka quarterback yeti naye Listen. ono ebirowoozo bimuli wala alaba ebinyonyi biri binnamuŋŋoona. Joe? Ebinyonyi ebyo binnamuŋŋoona nabyo byakwegendereza nnyo buli w'obiraba mu kaseera bye bitalina kubeera. Si kye ekinyonyi ky'omala okulaba nga kikaabira mu luggya lw'omuntu n'ogamba nti binyonyi bya bulijjo ky'obula aliwo ababituuma amannya enkaza lujja ogimanyi obirengera omuwala abiraba byonna biringa ebitunuulidde ye. Oli okay? Got her boots on. There she is. Tugende maaso kyabaza amaaso alabe bayingira akaduuka bashopinga bagenda ku kyekula baagala kwetuusaako omukkuto gw'omwenge weetegereze nga bazijoozi lusinzi
lusinzi zivudde wala gimwerere. ID, please. ID. That's it. Mulete ID. Today. No, welcome, sir. Yeah, I'm sorry. You seriously Nedda recognize him? I mean, this is alumni royalty, sir. Number one. beeyogeza jukiro yasoose kujja ID namugade kigenda kukola eno tebaguza baana bato mwenge. No other. This is child on juice. Lengera abaana abato temukkirizibwa kutwala byako ate baguze bingi. Bano balindidde bweru. Waliwo yadidde ID n'agifunzafunza. Holy shit. Tufudde baleese butunda. Not exactly, I Si butonda. I told him she was my mom. Such a dick move. Good study, I red and top. Kati oba muzeyi bamulimba ki? Neera yagubabwa. Yagubawa omwenge. Baagala kugenda kwetta bwesi. In the middle. Hey, you guys going without me? Sweet. Bane mugenda nga siri nammwe. Eki? I have an appointment. Waliwo wenda katono. You were free. Yeah, no, it's cool. I'll walk. It's close. Nedda tuba tukutwaleko nedda tofunja tambula. Mbwalina appointment ate nga babadde bakoze dda this plan all along. Go, dipshit. Kadi yabagamba ningenda basanga kansooke ndaba ono katono nja basanga tukutwaleko nedda nja kutambula si wala wendaga kati nga bayitawo babaze ebiseera bino eby'obunnyogovu abantu abalina okweyokya obweyokya omanyi wala gyalina engeri gyakuma ebbugu mu munda. Grab a bag and sneak the shit off to my room. Joe, you willing to make the round trip with me? I'll cheer you on from here. Kaakano mbono simanyi agala bwera ne Joe. See you guys. Kenzije. Dane ngala sigala nako. I'm not one to defy Charlie. She sort of scared the shit out of me. Namugamba amayinsa akutuba ne China ayina be yankanze. It's really cool you and Glenn are sticking around for reading week. Baabo. Glenn hates his family and mine hate me. Kaakati omanyi kyali kye yakola yakwata ekkubo n'asooka jja eno ye nnyumba bannaffe baali babeera the puppet man killer oba taata wa munnaffe Yeah. kati nga jja I met some nice people and some shitty. kati bano nga tebayingira munda mu hostero. What do you mean? Well, I guess people don't really think of us kids as kids. They think of us as commodities. Bajja banyumyamu I don't know, when it's not about love, you really start. kamuwadde obudde. It wasn't until I finally aged out and came here that I finally felt free. Well, that makes you a success. I don't know about that. More like a hot mess. Not that I don't think I'm hot or anything. I just. Bali ku hostero bakomyewo bonna babawadde chance. Do you want to come in? Oyagala okuyingira I'll just see you on the roof. oba tugende waggulu ku roof. Kwe kuyingira munda kamuyise olwege aba ali awo n'alengera laptop eyani laptop eya Chale. Ka laptop eno bw'agiraba yalinga kweri agiraba kweri era kulabika kuliko ne messages eziyingira kati n'agigula. Waliwo amusindikidde messages kati mulimu videos eza room. Ono agenda okubikula ka file oba ka folder mulimu evidiyo ezikwatiddwa. Kumbe ono buli wazuukuka ekiro mukwano gwe yali amulikoodinga. It's November 18th, 3:22 a.m. and she's doing it again. Sawa mwenda azemu situka. Buli mwenda asituka nnyo ku mwenda. Tufudde amulikoodinga. N'azanya n'endala. Omwana yasitukanga
mukwano gwe bino byonna teyabimugamba. Asituka n'atambula aragawa agenda omunoonya ng'amuyita Michael. Wuli eri asembera azuuka n'atambula n'agenda n'awandiika ebigambo nga yeebase. What are you doing? Okola ki? Wakomerawo. Recorded me? What? Bulijjo ndikodinga. High ground here, girl. You're on my computer. Oli kompyuta yange muwala. Charlie. Hey. Genda tukyale. How many times have I done this? Mirundi emeka nga nkola kino? Kooky roomy, Michael. Should I be stupid not to chronicle your night habits? Kaakati ono abadde nga agenda maaso n'okwetegereza empisa ze ez'ekiro, night habits atambula. Doesn't matter how many times. Tekiri ku mirundi emeka gy'otambudde. For every one of them to make sure that you're okay. N'agamba. I told anyone about it. Wena gwe okigambyeko. It's our little secret. Kintu kyaffe kyakyama. Nange sina gwe nakigambye. Tell me why I found you here all alone when I know damn well I told Danny to join you. N'agamba lwaki oli wano ate nga ngambye Danny akwegatteko. Said he'd see me on the roof later. Agambye mbw ajja kundaba edda ku roof. Okay. Ono amugamba ekyama kyaffe. Ebintu ebimu abadde abirikodinga. Oba oli awo anoonye engeri gy'ayinza okuyamba mukwano gwe ku kizibu ekyo. Weetegereze. Efirimu egenda maaso. Kaakati oluvannyuma jjukira Kyale twamulabye ayolekera munnaffe gye baali babeera oba mu nnyumba taata wa munnaffe gye yattira nnyina ate nga ye mu nnyumba eyalinga alimu ng'omusibe. Kati nga baleeta akafiriigi bali ku ruufu waggulu. Have I ever drawn anything like that before? Draw? Those 3 lines on the wall. N'agamba nti ebisiige bino byenkola ku kisenge nali mbikozeeko abalala. It's like prison bars or your cage. Joe would call that what? Sublimation? I heard my name. Trying to use some dumb smart words you would use. Bakyogerako mu kyama. Doing up here is freezing. Wano yeebane nga wanyuguga. Drinking up. Mujje tunywemu tufune akabugumu. Oh, thank you. Namuwa omuzinga. Thanks. Webale. To us. Tunywemu ku lwaffena. We're free. Tuli free. Weak with these assholes can't tell us what to do. Yeah. Teri wadde omusula ayinza otugamba ekyokukola. To the best year of our lives. Omwaka ogusinze ogw'obulamu bwaffe. Opening a single damn book all week. Sigenda kubikula kitabo kyonna wiiki namba. To having no regrets. Baabo oli anyweddemu lwa butabikula kitabo kyonna wiiki namba. To starting new relationships. Okutandika relationships empya. Jjukira ayagala kutandika relationship ne Danny. Buli omu anywako ku kyayagala. 10 grams of creatine. Work on my fast twitch muscles. Prove to coach I'm fast. Ono anywamu ku lwa creatine olw'okuba amuzimbye mu maso ku speed ya kika kya ggulu nnyo. Era Ricky, if you can hear me in your penthouse, you asshole, not a single goddamn prick in this town is gonna remember your name when someone says Bellwether. Ulira n'atandika okwogera ebyawukanye mpola. Alright. Kale Your turn. Enough of this will they, won't they bullshit. naawe lutaaniyo kati baagala kuzzaako Danny bamuwe omukisa. Said it yourself. Sebo Be the fucking hero. kyokka n'ekikyali sebo kikyali kirina kanyama. You heard what her dad. Kati ne mukwano gwa kyampangidde Danny. Danny atunula ng'ensonyi. Danny alabika si mwegenderevu oba si mwetegefu okussaako ekigere ku murro. And the sleepwalking, Danny. Fuck, if you're not careful, she's gonna walk. Bannange Danny bulijjo ayagala omwana ono. Ogenda kikola otya onoba omulaga omukwano ng'ateguka mu buliri. Mulaga omukwano oba oli awo muze gw'okuzuuka gunaakoma. Wangi? You told him? Wamugambye. Yamuswazizza bamubyeko akatabo. I don't need your help, Seetaaga obuyambi bwe kyale.
yabadde ayogera yanoonyeza gwagamba ko banoonye omukwano gwe bamuyambe batya buli yamuga asagala buyambi bwo nga tasuula eccupa firimu yeno ng'asuula eccupa kati bw'asuula eccupa ontasobola kutambula waliwo ekimukutte waliwo ekikutte okubanga tasobola kutambula nagamba abazungu balina firimu zebatutuusako ennaku zino ng'omuntu yekka alabira munda yasobola otegeera kati waliwo ekimukutte kimunywezezza alaajana ekimuza emabega kimukubye revanse boyfriend alaba nange baali bamanyi byakusaaga baali bamanyi byakusaaga kyale yagwa wansi n'abomoka katonda wange era oluvannyuma poliisi egenda otuuka okugjawo omulambo bano bayewuunya agambye tasobola kutambula ng'alina ekimukutte nekimuwalula mpaka muli naye kino kiddiridde oluvannyuma lw'omuwala oli okuba ng'asoose kunyiiga jjukira ne kitaawe bwe yali atta nnyina yagamba waliwo ekinkutte David naye waliwo ekinkutte munaedduka si yenze ne tudda ku poliisi Michael Peyer tumujjukira mu firimu nga Spill. Thank you. I want you to know how sorry I am about your friend. Namugamba ojja kunsonyiwa kitalo nnyo kuba twali tumanyi mukwano gwo nnyo. You two were roommates. Kuba mwembi mubadde musula mwembi. Yes sebo. I'm trying to get an idea of what happened here. Nagamba ngeza okufuna ekirowoozo kye kyatuuseewo. Just so angry with Charlie. Naga nadde munyigiddemu kubanga yayasize ekyama kyange ate nga yaŋŋamba akyekuumira kati balinga abayombyemu akatini namuga nti anedda nze mbadde nagambyeko ono nga tunoonya magezi gakuyamba kati ate gwe yakigamba n'akikozesa ng'okujerega omwana n'ava mu mbeera kati yagenza okumutunuulira mu maaso ng'alinga atunuulira ye kyale yabadde ng'atunuulira ono ng'alinga yeegayirira ono amute ate ng'ali akirabyeko ne mu maaso g'omuntu omulala kwegamba ng'amaaso g'amutunuulira ng'amutidde ng'alinga atidde ye afraid of me tulaba the puppet man nedda yagana n'okwogera neddane firimu yaffe tukyatandika butandisi njagala weetegereze the puppet man omuwala ng'atambula nga yeeyongerayo tunulira addawa walengerera ebinyonyi biri binnamuŋŋoona ebinyonyi bino naye bibeera nnyo waali ebya kale ey'enziziri obulala ebinyonyi entunulaya atakitegeera butegeezi atandise okulira okutya mu ye ebinyonyi bino biringa ebimugamba olulimi ategeere bimugamba lulimi ki munnange ng'akwata ekkubo ngadda mu kasenge mukwano gwe mufu abadde abeera naye asula naye omuntu bwatyo naye notasuulika naye ono yali yaguma ekyenjawulo yabadde yagenze ne mu nnyumba yaabwe bano gye baava asobole okwetegereza neddala kiki ekyali mu nnyumba eyo kuba ennyumba ezimu abantu abazifiiriddemu n'abazigula abalala bayinza obutayagala ziyingira kati ali mu birowoozo akirowoozaamu kati obudde bwakyali awo kuva kiro nga tavudde ewaawo ng'atunula yawulira ekikuba sorry kiro okuva le yayingidde wano kati agenda okuwulira ekikuba kiki ekikuba awulira ekikuba
ekikuba kikubira bweru kipapaala kati olengera bwekyajja nekikwagula endabirwamu nekireka obusaze busatu kati bijja bikona edirisa buli ekikona kyekigwa buli ekikona kyekigwa ekigamba lekeraawo kannange kati Semwandu ali wano Semwandu Dane Semwandu ne Joe ajja esimu. Hey, it's Michael. I can't come to the phone right now. Taliiko Michael tasobola kwala simu kati kuliko voice note voicemail She's not answering. tasobola kukwata taddamu. I don't think she... Who gives a fuck? Enough. Right now, Danny. Tebitukwatako Danny. No, I can't do this right now. Joe. No, fuck this. I'm going home. Nze ngenzeka bino bintamye. Nine yeka mwana agenze. Babadde baagala boogere naye. Waliwo ebintu byolaba ne bubanga obubonero kwolekani waliwo ekikyamu. Go check on him, man. Nagenda omukebereko. Just go. Genda. Bateranga okujja okusinkana ano mu nfo. The sport diner. Ono obusungu bumutta. Oba Semwandu bwaliko tebunnawula. Ne kano tekanneebakako. Ebitono bye kaalabyeko okuvuleka ayingidde obuliri. Michael? Wawulirira ng'onaayita. Sure you're okay. Nanjagala kumanya oba oli bulungi munnange. If you need me. Era wendi woba olina kyonneetaaza. Wendi ng'olina kyoyagala. Yatuulaawo. Yatuulaawo. Ono n'akubayo omugongo ne yeebaka ne yeebika. Firimu kiro otwo tubadde tumututte. Michael. Agenda okweregereza oluggi lweggudde. Kati kyava ayita Maika. Agenda okwetegereza otwo twamutwala. Agenda okudda engulu ng'oluggi lweggudde. Kaakati oli yatambudde. Maama ono wunaagala kwesuulayo. Munnange. Michael. Okay, look at me, okay. Nadda engulu. Wano oli we yafiira. Era ne luufu eno poliisi yali yagigala nga eri inaccessible. Nga tebakyakkiriza muntu ayambukayo. It's November 25th, 1:20 a.m. and Bwakiro. Zizo video. Michael. Munne yamuyitanga. Michael, wake up. Michael zuka. Ono dda ne babimulaze. Jesus, Michael. Yalinga awandiika. Lwaki awandiika nnyo obusaze busatu mu kale myufu? Leero yakozesa lipstick naye bulijjo atera kukozesa na musayi gwe yeesala akola ekintu ekyo. Ekintu kino kiri evil. The doctors told me that the sleepwalking was a trauma response. N'agamba dokita ngambye nti sleepwalking it's a trauma response. And I don't want to, but sometimes Nti ayinza okuba atambula ekiro kulwokuba yafuna trauma. Ekintu ekyakosa obwongo bwe kwebyo bye yalaba abazadde be kye baako. Kuba kuva mu buto yalinga yatulugunyizibwa. Kati ayinza okuba okutulugunyiza okwo kwakosa obwongo bwo. Papetikira to receive lethal injection. Yoyo. Kyekyo. Kigale. Tagala biraba.
tayagala biraba. Yeah. Ono yazzeeko okulaba ebifaananyi ne vidiyo ebikwata ku muwala gw'ayagala. Kati omwana naye kennyini atandise okwekengera ye lwaki bino bwebiri. Kati zino zinnamunkanga ziizo zonna zafiiridde wano, zatomedde eddirisa ne zimala ne zifiira wali. Kati ono yasula wano bakedde ziyoolawo bano abakke CCA. Kakati okuwulira akonkona kwe kuggulawo ng'aliwo omukyala ali ku lugi. You must be Michael. Alabika gwe Michael. I'm so sorry. Kitalo nnyo. Oh, I can come back. Nsobola okudda. Nedda. Nze osanze ngenda. Nedda, sigala. Charlie always has such nice things. N'agamba Charlie bulijjo aba n'ebigambo ebirungi eby'okwogerako. Ye maama wa Charlie omugenzi. Babadde basula bombi ba mukwano nnyo era abadde amwogera nko bulungi bwerere. We were going to take her to Europe this summer. Badde bagenda mutwala mu Europe mu ssama eno. I just wanted to see Gaudi. Kubanga ayagalanga nnyo okulaba Gaudi. Out of familia. Owulidde? She was going to write her thesis on it. Yalinga ayagala okuwandiika thesis ye ng'ali bwe side eyo mu Europe. Byadde bagenda omutwala. I don't know what it is yet, but I would love to see you at the wake. Would you come? Of course. Kakati yandyagadde omulaba. Would they come and maybe say something? Oba bayinza okujja ne baako kye bayogera. It was always her friends. And I was always working and bulijjo maama abeeranga ku mirimu. Omwana ono mikwano gye gy'abadde abasinga okubeera najjo. Ennaku emuluma. Omwana we ekyamubagudde okuva eri ne yeesuula. Omuntu ayinza ogaada accident. So hard. Look at all these folk. Simu evuga. Kade simu eno yeebuuza oba ezza etya okuba evugiramu. Alinga agyekanze wangi. Esimu yiyo. Kwata esimu. Gikwate. Najja gikwate. Hello. Wangi. This is Michael. Ono Michael. Need to talk. Twetaaga okwogera. Akubye esimu amugaye twetaaga okwogera. Wait. I can't do this right now. I know, but I need your help. Ono yajja namugaa neetaaga obuyambi bwo. Ono ejjo. It's important. Kyamakulu. Jjukira omukyala yazze n'abagamba nti mmwe mikwano gy'abadde naye kubanga mmaze obudde bungi naye nga nze mbeera ku mirimu nnyo naye okuteekateeka okumuziikana biki badde beetaaga okubanga babaawo. Kati waliwo ate essimu eyakubwa eyakyusa puroguramu zonna nga bayitaaga Michael. Waliwo amukubidde nga bamwetaaga. Kani baddamu ne bakuŋŋaana buto. Hey, I know this is pretty weird. Bino bintu biri weird. Gotta see a goddamn psychic. Tugenda kulaba psychic. Mukulu n'agiyingira. Bagenda kulaba psychic. Charlie wanted us to. Ensi eno omuntu yekka atannagitegeera yalowooza ebirala oba omuntu atafunangako mbeera emutwala kunoonya kubanga okunoonya kirala n'okuzuula kirala. Abantu abamu bayinza obutafuna mbeera ebaleetera kunoonya kubanga baba tebatondebwa kuzuula wadde okunoonya. Naye waliwo embeera ebeerawo nga mu butuufu tojja kunoonya musawo wa mpiso oba musawo wa mpeke. Kati ono agambe nti bagenda kulaba psychic. Oli agambe kigulikika weird tayinza kikkiriza nti bagenda kulaba psychic. Kati psychic yaani? Wane waffe abanga musawo ndowooza omuganda oba
oyo omuntu alaba eby'omunda. So glad you could come. Nsobodde okuba nga nsanyuka kuba muzze. Michael? Ono ye Michael? Please. Bambi. Come in. Yingira munda. Efirimu egenda maaso. Weetegereze. Efirimu egenda maaso weetegereze. I am so sorry about Charlie. Kitalo nye kyachale. I can't imagine what you all must be feeling. Siyinza kutebereza nnaku ebaluma. There were terrible vibrations yesterday. Naye waabaddewo amaanyi ag'enjawulo jjo. First place its melancholy like a song. Abadde nga ono awuliranga amaanyi ag'enjawulo buli lunaku. There's a darkness in your friend. N'amugamba naye mukwano gwammwe alimu ekizikiza. Dad was a killer. Charlie felt bad for her, so we just put up with her. Glenn. Ono ayogera nnyo nga ajereegerera Glenn. Come on, Joe. Joe. Yeah. If Michael wasn't rooming with Char, none of us would know who the fuck she is. Ono kyonna omuwala olukyala ayinza okusiraano mwerere. Ono ayogera nnyo jjukira alina ennaku ye. I'm sorry. It's natural. You're great. Kirina kyo omuntu okunyiiga. I mean, she's definitely acted weird since we first met. Abadde ng'omuntu ono embeera ze tezitegeereka okuva twasinkana. Glenn's right though. Charlie just died. Why are we here talking to us? N'agamba Charlie yafudde bufu lwaki tuli wano mwogerako. If I'm anything, a spiritual advisor. N'agamba nti nze bintu bingi bye mmanyi nga spiritual advisor. Muwabuzi. Of Michael. N'agamba waliwo ekirala kye mutamanyi kakati nno taliiwo. Atambudde. Mu nnyumba eno mulimu ebintu bingi, ebitabo by'okumanya n'ebirala. Kati waliwo ekitabo kye yagwako ekiriko obubonero bufaanagana n'obwo bw'atera okukola bw'aba yeebase. The Carrot of Doros. Obulogo bwa Doros. Doros. We're ready for you. Katukwetegekedde. Naye nga bana kye basoose okwegeya nga ye bamutadde eno. I've spoken to your friends about your sleepwalking. Nanjogedde n'emikwano gyo ku kutunulako ng'owebase. It's Charlie's intent that we should meet. Why? Wuliriza lwaki? You're special. Oli wanjawulo. Just can't see it with the shadows behind you. Namuga tosobola kiraba ekizikiza ekiri emabegawo. Forget it. Forget it. Abakwasiza Kristos zizo. Kyetukola wano. It isn't your fault. Si buzibu bwo. What happened to your mom? Kukyatuka ku nnyoko. What happened to Charlie? That is not your fault. N'ekyatuka ku kyale si buzibu bwo. For some closure, yes. Why shouldn't we be? There are some bad memories in this room. Waliwo memories embi mu ruumu eno. This will sound a little hokey. It always does, no matter how many. Kiyinza okuwulikikira obulala. We are going to reach together. All of naye twagala tukwatagane. Because your closure isn't here. That energy is outside. Amaanyi gano tegali munda wano. Carrying what your father did. Ago agakozesa kitaawe kye yakola. Even Charlie, to help you focus your sights on what you could never control. N'agamba kizibu nnyo okufokasinga ku saizi yakyo n'ekyo kiri waggulu wewe by'oyinza okusobola. Patricia, let's take each other's hands. Kati aga tukwate olutembe. Wane waffe baluyita lutembe. Ono nayagala kuzalawa. Abagambye nti ekintu ekyaleetera kitaawe okutta nnyoko kyekintu kyekimu ekikwambala wabula tekiri mu kaseera kano wano. Ebiseera ebisinga buli bw'oba ogenze ew'omusamize yenna. Kakati nno eno y'entebe yandibadde ya mukwano gwabwe gwe bayita Charlie ataliiwo kati yamugajja oba okwatako. And Michael, I am going to strum those strings and those vibrations are going to open. Kakati bagenda okumanya kubanga jjukira enkola y'emizimu emisambu oba amayembe bitambulira mu maanyi ge tuyita vibrations.
gaba maanyi ga vibrations ziba vibrations oba amayengo emizimu etambula gye eringa y'amasanyalaze kati ffenna tumanya amasanyalaze kigakola ziba kind of vibrations kati emizimu wegitambulira oba wogirabira kyova olaba wosanga luumu eriko amasanyalaze nga gamyansamyansa omuzimu gubeera guyinza okuba guli occupied mu yo oluusi ne balubu okubaakuba kiva ku vibrations ezo naye abantu bino tebaagala bimanya bo batambuza mitwe nga bwe baagala outside of your husband's sin. atandise okebera kati agezaako okwogera n'amaanyi gano agatambulira ku mwana ono bagamanye kubanga ebiseera ebisinga amaanyi omanyi lwaki abasamize babayita basamize kuba bayina emize gye bassa egiba giri misambwa kati ne gumwambala kale ogumala omwambala ono alabanga byakusaaga naye batono abasobola okukola ekyo kyova olaba bekitasobola kubeerako baba bakirabanga kya muzannyo laba watandika okuwandiika ne gumuta emizimu egimu bagibuuza owayi gwe baakuwaaki njanze mumpe ekikooyi munkwasa effumu nze mbateera obuuma emisambu egimu we gibeera gugambye eki kino temujja kukyagala munsonyiwe n'abasamize babaawo emmandu emuzitowako eno emmandu atagisamirangako kati yabadde ayisa omwana ono essimu eyakubiddwa basobole okuba nga bayamba kuba mikwano gye giyinza omuggwako ne gwogera nze yasekyali guno kusaaga saagala kutumanyira tuve na wano abalogo baba basiru babbi bubbi babadde bayise maama nga gwe baagala okwogera naye kubanga maama kazaala mwana n'agamba obadde oyogera naani twagala kumanya obadde oyogera naani babadde bazze kuyita muzimu gwa nnyina naye mulala gwe gwazze balowooza ni muzimu gwa nnyina gwe mukambwe kati yamubuuza obadde oyogera naani ne guddamu ne gumwambala ne gwo guwandiika buwandiisi ne guwandiika kino kye baayise kiki si muzimu si musambwa si jjembe kiki omukazi ono abadde abagaye banaye mugende sijja basobola kino kye tuliko kirala mwebyo byentera okwasaganya mu nviire ogenda okuwandiika yenze Michael lyerinnya eryatuumibwa omuwala bulijjo mmanyi mbagamba lwaki amannya ge mulina otuuma abantu mugegendereza kubanga muba temutuuma mu mibiri amannya gaba gabe bali munda ebyo ebibakozesa gwobeera gaali vehicle ho kati kigambe mu kyeki Michael yawulira okulumwa kiri oke kibadde kyekyo ebintu bino ebyemyoyo kizibu nnyo abantu obikkiriza bwe kiba tekiri ku ye yayita mayikyali kikyaliko mpaka we yakyerabidde nze nalabye obukakafu nti ono atambula abadde ayogera ku bintu bingi simanyi oba mufuna ekifaananyi ekijjudde Charlie did. Will you stay with me tonight? Yeah, we all will. Yeah, but will you? Yeah, of course I will. Hey. yesu ke tukyagenda maaso kakati munaffe ng'abala bonna bamaze okulekani besamba embeera eno ye Dani yagisigalamu alabe engeri gy'ayinza okulekani abeerawo ku lw'omuwala ono
ye tanayagala kita. Dude. Mwana. Crime scene photos. Michael's mom. Balengera ebifaananyi bagezezaako okunoonya bifaananyi bya Michael ebya maama we. Psychotic burst. The shit was... Ekintu kino oli ayinza okiyita obulwadde bw'obwongo omuntu okukola ebitajjansa. I think... Bw'omanyi lwaki omulalu bamuyita ne bamuwa ne kamere n'alyako. Baba bali awo n'azuukuka. Kati babadde tebakirabangako. Ono nno ye yaleetedde munnaffe ekyali okubanga yeekola ekintu kwe kutandika okwogera ku mbeera eno ng'agikola kyagisekerera agiyagayalirira. Kati omuwala wuno asituse. Kati bw'asituka musirike. Kuba bw'asituka si yaba aliwo kiri kyo kiba kitunula wadde yaba yeebase. Kati najja awandiika ebigambo naye ng'alinga olugalo oba lwe yeerumye. Kati omusayi gwe gukola bwina awandiika. Kati ekintu kyonna ekibeera muntu gwe muntu banne abamu basabira emmando ezitali za bulijjo. Olengera kiki kino? Let it lie, let it die. Shall lie, shall die. Kireke kyebake, kireke kife. Kyali yalimba, kyali naafa. Wake her up. Muzukuse. Michael! Now fuck this. Bana ono gasiya. I'm done with this psycho bullshit. Ebintamye ebyo nebyekiralu unabise byaki. Mama. Azuukuka. Kiri kibate ekimulimu kibate kyebase. Maanyi kyaga kirimu. Omukazi yamugambye nti amaanyi agakutambulirako ago tegalabwanga. Naye twagala tuyite omuzimu gwa nnyoko gutubuulire bwe baayise omuzimu ate kyo kyekyazze. As a kid, he refused to tell me bedtime stories. Naye munange ebintu by'omukwano bizibu. Musajja waffe ali wano akyalira omuwala ono. Ye ebintu abiremeddeko. Ayagala abe ng'amuyamba. Because I wasn't normal. Michael. N'agamba obuuli abakadde bange bankweka munda mu nnyumba mu busenge lwakuba saali nnomo. I really thought that coming here would change things for me, but yalowooza okujja no bitikyusa ebulamu bwe. their faces all the time. Yalabanga feesi mpya buli kaseera. My mom's, Charlie's. Kati atandise okulaba feesi z'abaagenda naddala eya nnyina Charlie. Follows me, Danny. Byonna alabanga bulinga ye yaleeta ebizibu ddane. 4 years ago. Mu myaka ena egiyise. He preferred the older girls before they aged out because they were the most vulnerable. I mean, how can you say no when you don't respect yourself, right? Bambi. Okulabira. Hanging from a tree. I thought he was the fucking Halloween decoration. Yali muto manyi bazadde bwe baafiira yali muto. Kati wabeera bano ba foster parent. Omusajja eyamukuza yalinga ayagala abawala bano abakuzeemu kasita baakulaakula mujukira si yabaakuzaala. Kati omuntu ajja n'akutwala nagajja nkukuze bazadde bo bafudde nze nja kukulabirira n'asaba buli kimu obuyinza ne bamumuwa. Kaakati ono omusajja ono alabika yalinga abatuma okubega kwega kwali kwa buli lunaku naye omusajja yeetuga. N'agamba muli ntandise okutya ndabika ninga kitange. Njagala olabe. Kati omuwala ono akwate kubo n'akomawo. I don't know. She's scared. Ali mu kutya. She can't know that you have this. Talina kumanya nti oyina kino. Is this all real? Bino bya ddala. Call me once you've looked. Namugamba nkubira ng'omaze okulookinga. Then nkubulira ekiddako. Amuwadde ekitabo abeeko okumanya kwafuna. Kaakati olukanyama bwe byamutamye ye n'agenda n'alya kuliyetini we agenda azimbe maso. Jukira kuliyetini olumala omulya ng'ogenda kusitula byuma kubanga amaanyi g'olina gaba nago nga ganvubu. Olwo ziri mu ssaawa 8 zolekera 9. 9 ogwo gw'ekiro omuwala oli bw'asitukira kitegeeza kyo kiba kisituse. Weetegereze.
Waited him for so long. He's dying for what he did. Ebintu bingi ono agamba abadde ng'alindiridde kitaawe attibwe ku ebyo bye yakola. Ye nno tamuyinaamu kusaasira kuba amuyinako obusungu mu byatta kitaawe, sorry yatta nnyina. Naye kati atandise okulaba ni waliwo ekitali kituufu ku ye. Who's that? Ani oyo? Bamuweereza message. Baagala okuyamba omuwala ono naye omukyalo oli omulogo abagambe muba baakumuyamba. Buli kye mukola talina kumanya kubanga buli wamanya nakyo kimanya ekimulimu. Kati muba temulina kye musobola kikola. Kati mulina okukola buli kimu kye mukola nga mukikwesa okumanya ku pulaani zammwe naye mukikola mutya ng'ate waali. Kali ogenda okweregereza ono gyamukubira ali wano anywedde kulietini amupika amuwaga. Firimu egenda maaso. Kali kumbe jjo alina library gy'alaze eno gye basomera ebitabo. Abuuzizza omukazi ebintu bino bya ddala nti ye naye kakasa nti tamanya. Bw'obanga oyagala okumanya ku kiri ku mwana oyo bannange basajja mmwe bavubuka bannange abakazi be mwagala abalungi abo ababigula bannange abanyeenya okukamala bati balina ebizibu si bonna. Naye abakazi baliko emmandu enkambwe nga n'ab'ekika kyewaabwe tebagimanya. Kati ekintu kino bakikola batya? Njagala olabe. Kati ono yakwata omuwala n'amussa mu mmotoka. Ye yagambye nze nja kuguma naawe era ngenda kulabika nkuyamba. Kyonna ekiriwo tujja kivuunuka. Omuwala ono tosobola muyamba ng'amanyi. The Cult of Doros kye kitabo kino. Cult of Doros kifaanaganako n'abantu mu kika babeera n'emmandu ez'ekika nga bazisamira ne babakola byonna emikolo gye bakola egy'ekika. Naye ne wabaawo omuntu n'agenda eri n'ajja akola ekintu kye nga tekiri ku nnono. Lubaale w'ekika abeera wa nnono naye abantu bayinza okutambula n'agaa tulina ekikukumpu kye twaleeta mbu kireete ssente. Kati kino ekikukumpu baakireeta abasinga babikola nga baagala buyinza maanyi. Kati omuwala ono ekintu kye yagwako ekyogera ku kikukumpu ekizikiza ekyetoolodde omwana omuwala ono Michael sitole yiino. Omuntu buli wagambanga nti tugenze kusamira mwegendereze. Abamu baba tebasamira lubaale wa butonzi. Kati yakuba essimu ku kino ke yali azudde ekintu ekyawamba omuwala tebakyogerako kimukutte kimunywezezza. Kati akaabira munda mu ye mwakaabira kimulina tasaasola kukyusa mutwe n'akwata ekkalaamu munda mu ye akaaba ebweru yawambiddwa dda anyiziira kimuwambye. Amaanyi gano gaba geebuziba olumu gaba gaggalirwa naye abantu abakolaakola obukolokolo kati nga olaba ekitabo kino bakulaga The Cult. Ekintu kino kikolera mikolo ky'okuzuukusa amaanyi agakirimu. Kyekitabo ekyo. Kaakati omukazi abagaye temuyina kumanya. Bwe kimanya nti mumanyi bwe buzibu. Kati olwedde baba bamanyi. Naye baba balina okirookinga. Balina okirookinga ini. Kyobola buli amugambye nti nkubira ng'omaze okirookinga. Then tulabe ekyokukola. Kati ono omwana ow'omu gym ng'alyoka akwata embaati kiro 2 nga gyaziteeka kuki ku babo maama nnyabo. Kati se bayagala kukola chest pumping ng'agwayo wansi ku benchi ng'alyoka agikwata akutte bba amaze ogipakirako embaati kiro 2 naye sebo kuba kiro 2 ndowooza olengera buli mbaati eri LBS 45 n'agiwanika bw'agikkiriza n'agizaayo bandye eba ezitowa. Kati waliwo ekimukutte kyekyakutte ne girlfriend Jojo oba Jo. Kati ekitabo kikutte omuliro
ekitegeeza ekintu tekikyagala kyogerako nnyo. Abantu abasinga aboogera ku bintu bino mwegendereze. Ebintu bino eby'amaanyi ag'ekizikiza naddala ng'ekintu baleeta kireete kiba tekyagala kyogerako bakukimanya nti mukitegedde. Buli we mukitegeera kitabuka. Lengera tabbu. Lengera tabbu. Ono akutte ekyuma awakana nakyo. Omukazi omuwala bambi. Lengera ekitabo ekikwata omuliro ekimuwunzika mu kitabo. Bino byonna ebikolwa byakyo bagambe mbuno kabadde kabenje omuntu yeyokyeza abaana abato banywa enjaga. Olafa ekyuma yagala kizaayo atuyidde ayagala kuzaayo kyuma kiganyi kimwepimyemu amannya agakutudda nti aluma emba. Laba omuntu we yeesiika. Obadde okimanyi omuntu asaanuka nga kidomola. Obadde okimanyi nti omuntu asaanuka nga kidomola. Ekyuma kikino kiremye mikono gyakankana atendewaliddwa. Nange kimuyuzizza akaba. Laba omuntu bwafa obulumi. Temuzanyisa amaanyi g'ekizikiza ago gaba makambwemu. Yagira mu library zino public libraries. Efirimu egenda maaso. Omwana ono baamuggaliranga naye nga mu kisenge gye baali bamuggalira balinayo eno mu kisenge balinayo ate ekibwe. Nadde engulu. Kaakati nno bano basigadde babiri. Nannyini kintu Stop the car. Yimirira. Stop the car. Yimirira. Nafuluma. Abantu abamu banne tebayambika okuyamba si kibi naye waliwo omuntu gw'otunulira ng'oguzibu gunene dduka. You get me in a fucking cage. I haven't seen you in this. Duka. Ate omuntu omanya ekizibu ekimuliko tomugamba. Kati ebintu bino buli wadda bibaawo. Binnamuŋŋoona buli wadda bibaawo. Ensi erimu ebizibu naye omuntu omanya ekizibu ekimuliko si buli omuntu ekizibu kye tukyogerako. Ebizibu by'abantu mubireke kuba ojja kyogerako kikusuule mu mmotoka. Kati ne tujja okulaba taata. Taata omuwala yajja ayogere naye asemberedde ennaku ze ez'okumutta. Amaze ebbanga ddene mukomera. Aha. Michaela. Dad. Taata. It's really you. Yegwe byaddala. Agambye look easier. Look how old you are. Okulidde ddala. He hasn't been kinder to you. Emyaka gibadde gya kisa gy'oli. Because I'm dying. Of course you are. Yakoma omulaba nga muto. This is what you wanted to see. Kino kyolaba. Kyewayagala okundabamu. I want to know why. Njagala kumanya lwaki. I waited for you to come. Nakulinda ojje. And I never said a goddamn word either. Yamulinda ajje. Did you kill her? Lwaki wamutta? Lwaki watta maama? You did. Gwe wakikola. It's what you are. Ekyo kyoli. It's what you were made for. Ekyo kye bakkolera okuba. What we were made for. Bwe yali muto balina emikolo gye baamukolera rituals. Ekisinga okwewuunyisa maama ne taata be bakola rituals zino oba baalina kigendererwa ki?
nkugambye abantu abamu basitula amaanyi nga tebamanyi makulu gaago. Your innocence and our chaos, light and dark. He was born in you. Yamugamba kyali mirundi ebiri kyakuzaalirwamu abantu. Waliwo omuntu omu ng'ali kizikizo omulala ng'ali kitangaala. Kati ono ali byombi. Omwana bamukolera rituals. Egyo emikolo abantu abamu bakola emikolo ne babaka amaanyi ge basitula. Naye weegendereze maanyi ki g'ositula. Abantu abamu amaanyi baba n'amaanyi ge batondeddwamu nga gabamala. Naye oli n'agenda n'asitula amaanyi agatategeerekeka. Ekintu kino It's your privilege. He chose you. Kyakulonda. Tried to carry him as a child, but he didn't choose her. Mama yali agala kitwala naye tekyamulonda. Kino kye bayita obulonde. Wali owuliddeko omuntu ng'agamba mbu ye mulonde. Okubeera chosen one tekitegeeza kubeera ng'oli olondeddwa Katonda yekka n'amaanyi ag'ekibi gasobola okukulonda. Being chosen one tekitegeeza okubeera nga olondeddwa kitangaala. A choice by the light, no. Like the prison we kept him in, I was like you did, wasn't I? Kati maama yagala okitwala kyalondawo mwana kyonna kye baali baagala okuzuukusa. Kati yamulangira amuyise devo. Jukira amaanyi gano ddala bw'obanga ddala oyagala gakosa kuba kirabika omuwala ono buli amunyiiza buli wavaako waya yena gwanyiigidde oba owedde. Kati aga amaanyi gaba mangi. Okera kumaja n'onyiigira president. Badage gaba malungi ku side emu ne maama naawe nnyini gwa tosobola gakontrolinga kyekibi ekigaliko. Kati aga amaanyi okeera kumaja n'onyiigira banka manager olaba kusomba busawo tituteeke wani mu buutu nve wano n'owe mundu oba tasobola wadde okugikookinga abeera Steve. Kati ono agenda okwagala omukwatako omukono gugaanyi. Oli alinga ali mu birowoozo bino bedda byamukwatako mbw amugumya ne bamusammula eri. Kati oyo omukazi gwali naye gwayagala. Olengedde amaanyi agali kuno. Amaanyi ago ze bayita vibrations. Kyobola bannamukadde oli psychic yabagambye nti nfuna superstitions, afuna vibrations zaalaba ennaku eziyise. Kati afuna essimu. Kanzije kiki ekibadde laba ekyatuuse ku jjo yeesiise yabadde nga lindaazi. You together entering the residence at 8 p.m. and then again leaving at 11. Where did you go if you weren't with her? Kaakati bano baabadde naye mwalazeewa nga maze okwawukana naye. To see your father. Bagenze mukomera kukyalira taata w'omuwala. For the documents that have to be approved, I imagine. What are you saying? That means something to do with this? Kati yamugamba olinga agamba ntulina bye tukwatagana mu bino by'obutemu. 3 people, 3 friends. Abantu basatu ngamba emikwano esatu egyammwe okuba ni gyafudde mu mbeera eri mysterious. By your own account, you stated that the death of Carter Henderson, your foster father for 4 months and 26. N'amugamba nti okusooka okufa okwa foster father bakitaawo omukuza Was taken 3 hours ago of Joanna Blaine. basanze ebintu bye bimu. Road eyabadde attiddwa nga naye aliko ennyukuta ze zimu oba okwetonda okw'ekikulu ekyo okufaanagana n'okwetonda okwali okwa foster father wo. Kati wetwogerera ne munnaffe Glen yafiiridde mu byuma omutwe tekuli. What do you think you're doing? Okufa kwa taata wone eyamukuza. Jukira nnyina ne kitaawe bwe bamala okuba nga taata asibiddwa maama mufu ono yafuna foster parent. Foster parent yatubulidde sitole ze yayagalanga okubegako yakibakola emirundi mingi naye n'atuuka n'akolaki n'amwettira lodi yeetuga bwetuzi. Kaakati ono yabadde abuuza bingi oli n'afuluma. Yafuluma omuwala naye ng'ofiisa takyasobola kwenyeenya. Ofiisa takyasobola kwenyeenya akalambalidde wali.
amukwatidde awo. Kati ono omuwala asobola okukwatira mu kifo n'otatambula, naye bw'aba akwatidde mu kifo n'otafuna buzibu, awo nno kiba kale, kubanga ne munaffe edda n'amuggaliddeyo. Kati bw'amanya nti amaanyi agatta abantu gali ku ye, jjukira kitaawe amugambye ekintu kino nnyoko yali agala kimwambale naye kyagaana. Ago amaanyi oyinza okugayita naye ne gatuula ku kintu kirala, oyinza okugayitira mu mbuzi ne gatuula mu nte. Kati yatunulira emmotoka zino, ekitegeeza abantu bagenda kulumizibwa. However much obulamu abwagala kwenkana ki, kiri ekimulimu bulu ekisituka kye kibeera in control. Yasooka nakkakkana, kyava asalawo atambule ayingire ekkubo ng'atambula. Weetegereze, ayingire ekkubo ng'atambula, ayingire ekkubo ng'atambula. Bamutomera afe nga tategedde afazaali. Awo singa bamutomedde dda ku supiidi y'emmoloka ezisala wano obwedda ngaki, agenda okubikkula amaaso ng'emmoloka zonna zayimiridde. Maanyi kigano emmotoka ekiri mu mmotoka bannange, dda n'ogenda ofulumayo. Jjukira niye badde bamuggalidde, najja musajja atwakwata evoluvo ye 2.4C. Embeera yeeyo, embeera yeeyo. Omuwala ono ayagala kwetta kati nga tannalumya balala. Kati yatambula n'akwata ekkubo ekiro n'ajja ku lutindo ku bridge. Wansi mugga, enkuba etonnya, enkuba etonnya. Ayagadde emmotoka zimutomere ne zigaana, waliwo ekizikutte. Kati n'ayitawo ekiro kaneesuleyo. Oba si ekyo abantu abanjagala oba nze benjagala bajja kufa nga ndaba ng'ayimirira asobole okwesuulayo. Wuno nga yeesimba bwantoogo, nga yeesimba bwantoogo, asazeewo mukazi wattu yeekanyuge afe, nakyo kife. Agenda okwesuulayo, kumbe onaatuuka yasanga yeesuddeyo, yeesuulayo nadda. Naye olengedde engeri gy'akomyewo, olengedde engeri gy'akomyewo. Ono omwana dda n'omukwano gw'alina bannangu bayagusennawa mungi nnyo. Omuntu asobola kukola ekyo n'omubeeraku. Kiganye tekigenda muleka kufa. It won't let me die. Tekigenda muleka kufa. Namukomyawo. Ekintu kya ddala kikuuma ono nga mulamu, agudde ku lutindo nadda, kimuzizza naye mu ngeri gy'otasobola kunnyonnyola. Tulina omukuumira anda. Bw'amanya byonna bye twogera, bw'amanya kimanya. N'azuukuka. Hello, dear. Hello, mukwano. Oh, Danny tells me that you haven't been quite yourself. Ruby Dana ngambye nti ennaku zino tobadde ggwe. knows that I know, and it doesn't like it. It doesn't like that I know. I don't know what you're saying. Tekiri nti kyemmanyi kimanya. My parents put inside of me. Bazadde be bange bankola kino. Killed all of them because they knew. Era nabatta bonna kuba baali bamanyi. Kati bazadde be baamukola kino. Kati okumanya kiri ekintu okuwangala nga kyekifuga demuko mukimanyako mba muyino kiyiza. Kati kirina okukumira abantu mu kizikiza kyobola bamaanyi gaakyo ga kizikiza. Kakati kyobola abazadde baakyo bonna balina okufa. Taata wuyo abadde mukomera era ssaawa yonna agenda kalabba. I put the idea out there when Charlie came to see me. Kati yamugamba ebyo byogera tebiriiyo. Believe. Kati bano batandise okwogera nga abatamanyi nti kwekiri. With you. Nedda toli mulwadde. Toyina buzibu. I'm a charlatan. And you aren't responsible for a goddamn thing. Namugamba n'ebyo byonna ebibaddewo tobirinaako buvunaanyizibwa mbu okufa kw'abantu mbu oba gwe bibaleetedde nedda. Both of you. So what are you saying? Ogamba ki? Took advantage of you kids. Wama bano bafunako advantage.
era Right, you can't make this right. Our friends are dead. mikwano gyaffe bafu tosobola kwogera boti. This is everything that Charlie gave me and everything that you gave me. I can't. N'amugamba kino ze sente ze mwampa ne Charlie ze yampa. Mukwate kuba mutwale sente zammwe sijja bakolako kubanga mune isiina gabalimba omwala si mulwadde talina buzibu. N'amuddiza sente. Jukira mugee tulina kikuuma nga kiri under. To keep it under. Kwe kubanga tekimanyi muvu zaabwe. Ne buli ekimanya kye mugenda okukola ne kye mulowooza n'okuba ni mukitegedde. Amaanyi gano galaba edduka buli gakutegeera nti ogamanyiiko nti mabi luba lutalo oluguddwawo wakati wo nayo. Kati yakuba essimu nga bali baakavaawo. Akubye essimu nga baakavaawo. Baabano bagenda. Where are we going? Tuddawa. Stop the car. Yimiriza emmotoka. Stop the car. Yimiriza emmotoka. I don't know what to do. Simanyi kyakukola. Supposed to have answers. Tunoonya answers azitumye. Njagala kukuyamba baganye. N'akyusa entunula. What did Ruby give you? Omukazi oli akuwadde ki? She didn't give me anything. She's a crook. What did she give you? Akuwadde ki? Michael, what? Michael, ki? This isn't you. Ono si ggwe. Ekyobulabe kyali kuwamba mubiri gwa muntu. Osobola okwepima empi. Akuwadde ki? Kigezi. Michael amenya olugalo. What did she give you? Akuwadde ki? Atuddiza sente zaffe. Nze twali tumuwadde otulagula. Ze yali awadde omulagula. Efirimu egenda maaso sente n'azijjayo. Na ono yamuwadde sente nga kuliko obubaka. Soma ng'oli wekka obubaka obwo. Lekera obulimba. Tekyagala kukirimba. Yogera. Kwongere. Soma. Soma obubaka obuli ku sente. Soma obubaka obuli ku sente. Soma obubaka. Mbadde nabusoma bwenna. Mutwalo omujja wali abantu. Kyabadde akola. Awo nja kukubira essimu bwangu. Era talina kumanya nti omanyi. She can't know that you know. Okay. Babadde bali mu kukipangira. Agenda okuddengula kye bamukoze. Kimuwamba. Just give me that much. Nakyegayirira mbono bamumuwe. No. Nedda. Akyegayiridde. Obanga okuba n'ekintu nga kirimu gwe naye nga temukanya kyekikufuga kyekikusalirawo. Kyebakola ddane. Nabagambye si buli muntu mu nsi nti wakuyambibwa. Olumu baneemutyeko. Temubeera nnyo bazira. Mumanye we mukoma. Kati kiikino. Omuwala ekintu kino kimuwamba. Kati nedda ne wuyo luwe. Yatambula. N'ayitawo firimu egenda maaso The Puppet Man Killer. Wetegereze The Puppet Man Killer. Puppet Man ali munda. 26. Omusirikale ogenda okweregereza. Are you okay? Oli bulungi nnyabo. I just killed my boyfriend.
nzise boyfriend wange. You have to stop me. Muino okunyimiriza. I'd be happy to help. You just need to walk. Twandibadde basanyufu okuyamba mu nkuba essasi. Kikole kati. Questions, please. Soko gye muna tukubuuza ebibuuzo biddemu. Nzita kati. Maama. Please. Bambi. Let's just calm down. Kakano owulidde. Just step back. Eri ebbali. This out, okay? Tokanga musirikale okanga ofiisi okanga afande. Kati aluddewo. No. Okay, all right. Kale kenkutere kato. Family, okay? Naka. Alakisa, alakahalaka. Efirimu egenda maaso. Jagala weetegereze. Jagala weetegereze. Musimule. Get down on your knees. Kakuma vivi. Anti ba mateeka protocol simanyi kakuma vivi. Ebyabwe bya mateeka. Nzise boyfriend wange munzite. Just do it. Kikole. Ayagala kufa. Kikole. Bage kuba. Bamutunuzaamu emundu. Bage kubi. Yo! Waliwo yali mukuba. Code 999, officers down, request immediate assistance. Ono asaba immediate assistance. Waliwo omusirikale ali kutaka. Namusaka empingu. Kamera zibadde ziraba. Omwana tabadde na mundu. Suspect fled, officer in pursuit. N'agenda maaso n'ategeeza suspect adduse. Ofiisi ali mu bagoba. Kuba She murdered 5. kati yamusedetinga. Atemudde ba 5 officers ku mulimu. Because if you try, you'll be dead before you pull the trigger. Kati lwaki tetumuttira wano? Kwenti wokigezaako ogenda kufanga ne tonasikana manduso. There is a presence inside of her that's aware that we know about it and it will do. Kati yagamba nti muye mulinga ali mu kkomera. Omwana ono wali ye kennyini omutuufu bamusibidde munda mu kkomera ye kennyini ali musibe mu ye. Parents worshipped an entity called. Kati labika bazadde balina ekintu kye basinzanga era nga bakikolako emikolo. Is a substance. Kati mwegendereze nnyo abazadde bangi bakikola eyo ne musanga omusajja nga mugagga nnyo naye ng'alina ekintu kye yasinzanga naye ne kijja kituula mu baana. Olaba mwana kutambula nga kigonya bagende. Do not let rationality blind you. N'amugamba leka ate kati busungu kukuziba maaso. With stories. Kati ono bino abirabanga stories. Plague of the Middle Ages. N'amugamba naye stories zino zizze zitambula okuva mu myaka mingi emabega. Mind control. These stories are proof of nothing. N'agamba ezo story tezina kyezigasa kiza kyekitegeeza. Balance on the head of a pen, detective. Kakati nno abantu balowooza n'emibiri gyabwe gy'amaanyi naye ekintu ekifuga omunda mu ye muzimu kikambwe. Kati waliwo olupapula olaga Rituals of Doros. We need to find a new host. Kakati tulina kufuna host mpya. Tukikoleko emikolo then tukigobe mu muwala ono. Myself successfully. Kakati balina kifuula musibe mu mubiri. Kati omuwala ono gwe kirimu munda tekiyinza kumuta. Looking for similar. Okujjako nga bakikozeeko emikolo. Kati ono amanye engeri yo kigoba muno. Naye bakigoba muno kirina okuyingira omuntu omulala. Bwe kiyingira omuntu omulala n'afa kibeera trapped. Olwo walibeerayo abalikizuukusa ng'ono bwe bakizuukusa ne kiryoka kidda. We kitalibaawo tekiridda. Uncover. Kati musumulule. Tuli seefu. It's the only way that this. Engeri yokka kino gye kigenda okukola. Balina okusooka okuyita. Kati bakikolako emikolo. Bakitadde misibaawa. Bw'obanga olwana n'omwoyo gw'ekizikiza osooka kukomawo kitangaala. Omwoyo gw'ekitangaala ne guwambawo ze kando ziri z'olaba. Era abantu abasinga basaba okumanya n'okutegeera okw'ekitangaala naye ng'ate basabira mu nzikiza kyabulabe. Oyinza okusamuninga bad spirit. Kakati yajja akole eddogo lye. Kiri ayagala akiggalire munda mwono naye agina kifulumya nga bakiteeka muntu mulala. Michael, dear.
Michael mukwano. I know you're there. Manyi gy'oli. I know you're scared. Manyi oli mu kutya. I know you want out. Manyi oyagala kukusumulula. You be a strong girl and push back. Olina kubeera muwala omugumu n'olwana. And you're smarter. Era oli mugezi. Ebintu bino eby'obulogo adda. Help us, dear. Tuyambe mukwano, tukuyambe. Be free. Twagala tukusumulule. Omubiri gwebase naye nnyini gwo bantu bangi mufuna nnyo ebirooto nga mulaba muli mumakomera naye nga temumanyi lwaki. Kati wabaawo ekiba kyakuwamba munda mu ggwe ne kikussa mu kkomera kyo ne kiwambawo. Yesu Kristo. Kati ono takiraba nk'omubiri ogwebase ng'omukono gwokka gwe guzannya naye ng'ebirala byonna byebase. Tozannyisa amaanyi. Power over matter. Bawandiise ki? It is sleeping. My father wants it. My blood, his blood. Kakati mbu kyebase. The trickster. Kyo kyennyini essaawa eno kyebase. Ne bamwongera empiso y'otulo. Agambye kyebase. Naye mu taata wange yali akyagala. Era lulu yasembye ogenda omulaba baayombe ejjukira. Kati taata we waba akyagala. His blood, my blood. Wa my blood, his blood. That a long time. Nti omusaayi gwange gwe gugwe. Kati okibanga kyatwala musaayi. Tukitwalire taata ekintu kye. Jjukira oli agenda kalabba. Bwafa kiba kiri trapped in dead body. Olwo kiba kiri mu kkomera. Thing has been moving. Oba tutegeeragana. God knows how long. It didn't start. Ebintu biri mu nsi muno Katonda yekennyini yekabitonda nekennyini. Omanyi kibanga muntu kutonda nobanga olina buloka gy'obumba n'ebambi n'ogisuula eri. Kati n'ebintu bino ebitonde bya Katonda naye ndowooza olumu yatonda obanga agezesaamu ebintu ebyo ne bitakola nga bw'abadde ayagala. Tetuyinayo mukisa mulala ku kino. Kati baavuga bajja kukomera taata gye baamusibira. Weetegereze efirimu yiino. Kaakano bamusumulula. Yasooka muteerako akabaani. Bamala omuteerako akabaani ogenda okweregereza nadda engulu. Kati ndowooza yaaliwo. He only wants to see his daughter. Ayagala kulaba muwala we yekka. I'll be okay. Nja kubeera oke temufaayo. Olwo omwoyo gw'omuwala gwe baalagidde gukole ekiteekeddwa okukolebwa. Era rituals bagenza okujja wano nga baazikoze dda. Wasigaddewo ekigambo eki. Muzeeyi ne bamuleeta. Lwe lunaku lw'olusemba. Lwe lunaku olusemba. Bamusibye emyaka mingi kyokka agenda kuttibwa. Ne weebuuza gyo gyonna ate bamulinzaaki. Bakusalira gwakufa ne bagamba tukusalidde gwakufa ne tujja kutta myaka 5. Kyova olaba baagumusalira muto omuwala ono wuuno atuuse kkula. Amulabako. I came to say goodbye, Dad. Nze wano kusiibula. Myself. As yourself. Nga nze. I'm finally free from that cage you put me in. N'amugamba ku nkomerero mmaze okwesumulula okuva mu kkomera lye mwanteekamu. Did you know he could sleep? Wali okimanyi nti kyebaka? He doesn't like that I know. Tekimanyi nti mmanyi. Hey, girl. Why did you put this monster inside of me? Lwaki mwanteeka ekikulemme mu nze? What if I choose you? Lwaki? My blood, your blood. Kakati omwana asazewo alonda kitaawe. My blood, your blood. N'akola obubonero bwe baakola nga bakimuyingiza. Kati sawa yakukiwaanyisa. Obulogo busobola okubeera buli wamu. Kubaka otegeera obulombolombo kasita obutegeera. Okuwaanyisa kw'ekikunemme. Ayagala kimuwe. Njagala nkikuwa ekintu kyogende nakyo. Leeta engalo.
Come on, Dad. Taata vaawo togaana, leeta engalo, saawa yakuwaanyisa. Obadde okimanya abantu abamu tebaagala kukwata mu ngalo z'abantu. Okwata mu ngalo z'abantu wabaawo kimuwaanyisa. Muba muwaanyisa ki? Bwegendereze ng'abantu abatamala gagaba ngalo zaabwe babeera bamanyi. Neegova eri yeetaagudde, yeekuludde, yeekoze eki bonna okuba waayo ngalo oti omala gawaayo tomanyi gye yavudde. Ojja kuwaanyisa ebizibu by'omuntu. Abantu abamu baali tebamala gawaayo ngalo. Firimu zino nabagaa tuziraba naye wabaawo okuyiga okuggyako ng'omuntu oliko akatuli kati nga bamala okiwaanyisa. Mbu bakiwaanyisizza. Kale bakuteekako eccupa ezikutwala. Munange bamusaako ebyuma ebibala obulamu. N'aseka ne baleeta empiso, lethal injection, okalambalanga mmese. Bagimukuba, onaagimukuba. Kyayingidde dda taata, kyamuyingidde. Ogenda okwetegereza abadde akuba empiso. Kyekigenda maaso simanyi. Kizuukuse, kizuukuse. Kigenza okudda engulu nga bakiwaanyisizza dda. Ate baagala kikalakata mpiso ekitwala kaganga. Kati ono abadde olw'ekitukuvu obudde bugenda. Omusajja twamubise essaawa eziddako gira empiso tuve wano. Empiso, empiso. Choge nange omuwala okulengera obugambo obutonotono buno obutagguka. Obugambo obutagguka. Ne bagimubulizaamu. Kibadde kikutono ne kimuta. Muze ogenda okuzza amaaso n'alaba ekifu. Akkirira. Okwalinga amataala gali tegaleeta obubonero obw'okuwaanyisa. Muzeeyi ne guggwamu. Bagenda okuba babeerewo n'abasawo bakakase nti agenze. Agenze. N'amugumya. Kiwedde. Kiwedde. Agenze. Okoze bulungi nnyo kitaawo omuwonye ate akuyambye n'ekintu agenze nakyo. Ekintu agenze nakyo. Ekintu agenze nakyo. Agamaaso ag'ekintu agenze nakyo. Tetusukako wano the puppet man. Eno yo bwe tubigenze. Tubaagala nnyo abatwagala. Akuume.